You have agreed that the Minister of Works on the road very quickly? Yes, ma'am. Number one, I'm going to look at how to improve the road to Muyiwa. That's my responsibility. I request that the RDC, the mayor, and whoever is responsible now, they go and engage it. So that by the time my equipment reach there is harmony. The government is saying we are going to China. As the mayor has already agreed. Muyiwa. That's the land of Kira municipality. Belongs to Kira municipality. So we go to the land of Kira municipality in a place called Muyiwa. That's where we are going. Ekiteezi twali tuyiwa emmotoka 7 omulundi gumu. Katabi tuyiwa mmotoka emu buli luyiwa. Kitegeeza nti zino emmotoka 6 ziba zirina okusattira ne zirinda bwe tunaamalira eri bweneemala ne ziddako. Kitegeeza obudde buwanvu bwe twetaaga okulaba nti n'emmotoka zimala mu Kasasiro mu kibuga Kampala. Ffe nga KCCA tugambye muno tugenda kukola ssaawa 24. Ebisaaniko bagenze babigoba buli wamu, Entebbe babigobye, ekiteezo of course babigoba olw'enjege eyagwawo, Nansana ebigobye, naffe ekireera twabigoba. Naye ng'ekyali ekigendererwa kyaffe nti si kugoba bugobi kubanga ffenna ensonga y'ebisaaniko etukwatako. Naye nga twagala okulaba nti gavumenti ya Uganda evuddeyo ng'evunaanyizibwa oluvannyuma lw'abantu abawerera ddala 40 okufiira ekiteezi, nti evuddeyo n'etutuuza ffenna tulabe wa amagezi ki ge tuyinza okusala. Bamaze okusala kuba wedda babagamba lwaki tebatwalako mukono nga babagamba kuba lwavuddeyo dokita n'agamba Kampala Capital City erinawo 4 acres naye ate erinawo ne 10 kati 10 ezo olwedde zirimu ne baali bayiwa ng'olyali lwedde bayiwewo naye nga bano bavaayo gavumenti ega nti yeeyagala ttaka ly'emenvu ne mbaga ettaka limwesibako ekyokusooka twaligulamu property tax nange gye mugenda okuleeta abantu lwaka njala okubuulira ekibadde ekiteezi kyoyagala okuleeta Nansana olwobeera plana gavumenti ennamba. Regina Nakazibakite meeya wa Munisipaali Nansana ng'awakanya ebikanyiziddwako mu lukiiko oli olubaddemu omumyuka wa Ssaabaminisita Rebecca Litwala Kadaga, Minisita General Edward Katumba Wamala, Raphael Magezi owa gavumenti ez'ebitundu n'abakungu ba KCCA. Asoosewo wali ye Julius Mutebi Nsubuga meeya wa Munisipaali y'Ekira omu ku bakanyiza nti bayiwe Kasasiro mu bitundu by'e Nansana. Kakati